nze nali nkolera mukama wange sitya kumwogerako mukama wange Aloysius Bugingo omusumba nali mukolera ku radio naye ngo oluusi obaako n'ebintu bw'obiraba nogaa naye kino singa tukipanze bwe tuti ne tupanga bwe tuti ne tuteekamu akanyomero mu programu bweti wano n'okola bwoti olumu yampita mu meeting nanga nti byonna Simon Okobera byopanga birungi nebijja kunyuma nnyo nga biri ku radio yo olugamba omusajja oyo yatwala ddiiro mu State House nagamba nabyabufuzi oba oyagala bakulemu okuddamu okutegeka okwekalakaasa nga bw'okulaba tandikawo enkola ey'okubasibiranga ewaka munabyabufuzi bw'alangirira nti olunaku bwe ruti tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti poliisi yesooka okubungiriza ewaka nemusibirawo munabyabufuzi oyo aba mumanyi mumumanyi era n'erinnya musobola odditeekawo wansi awo yatwala ddiiro eyo mu State House nga opposition era baatugamba nti bwe yalaba Besigye ng'akutte ekkubo n'ajja ku NUP n'atandika okubeera kumpi ennyo ne Kyagulanyi mbu ye n'adduka emisinde na buli kati yayogera ebigambo ebitakwatagana kwe kusanga nga tugenze mu misinde gy'abeene ng'abaana bakuyimba okitegeera nga naawe wooli awo wabuuza ani eyabbye egundi temwamumanya wuuli ani eyabba wuuno kati otuuka ne gy'obadde olowooza nti gy'olina amaanyi oga nti nze ndi wa ttabbu nnyo emmengo awo abaana ne bakuvuluga bali bakulaga nti n'emmengo gye weesiba tolinaayo kabuntu naye tolinaayo kaddemu awo omusajja yenna omwavu tabeera na lukusa kuba na mukazi gw'ayagala kati lwaki bakazi b'abagagga baba batunula ng'ebimotoka by'entalo nga bw'okyogedde ojja n'obeera mu mbeera mayanja gy'olimu ey'okweyiiya ng'olina kufuna mukazi mubi olina kuba na mukazi mubi yasobola okugumira obwavu bwo yasobola okulya entula zo tosobola ne bw'osanga busanzi mukazi anyirira mu kkubo tosobola muga nti hello baby tosobola kyogera tolina lukusa y'omusangawa abakazi abanyirira bwe batyo babeera mu benzi zaabwe twesiimye okuba naawe kwembozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tegakyukanga mukko geego era ge galiberewo emirembe n'emirembe ndine Simon Roko wano tuzze tunyimyemuko ku mboozi tukakasa nti bitambula bulungi bintandise ebyawano bintandise ebyawano omayinze mulimu abantu kuba kweraguza eswani negwa akabonero kabi emmese neeyitawo n'oyogera kati akasana obwedda tekaaka tutudde katandise enswera nejja mu nju neebanga eri mu nju enswera nene erina kyeraga William Beera producer mulungi tuula ku kamera otulabireko ekifaananyi kyekyo oba tetuvaawo wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubabuuzaako bannaffe mwenna gye musinziira okutulaba emboozi mu UG ye YouTube channel era ye show. Twogera ku kino ne twogera ku kiri nsaasira ababitwala tu personal era namwe ne mukitwala wala nnyo. Bw'oba toyagala kwogerwako mu nsi amawulire gaveeko. Wano tewali atagenda kwogerwako. Tewali atagenda kwogerwako. Mayanja nkubuulira tewali atagenda kwogerwako. Nina ennaku banange Mayanja nsaasira omusajja gwe bayita Bobi Wine. Ezimu ku show twasembayo okukola wano nakola submission zange ku Bobi Wine. Ku Bobi Wine n'empuuga? Amasimu ge naakafunako obufunyi. Abakungu abakantuukirira mwana wange Simon Roko okola ki mu byobufuzi kakati mpugo oyogerako waaki kakati Bobi Wine kakati lwaki tobivaamu n'okola bintu byo banna biriwa bye baakuwa ati nange kyembuuza singa oli agamba nti mwokola ebintu byo n'abaako ne byaŋŋamba era nsaba okubategeeza nti ebimu ku bintu byange byenkola era bye bino naye ate kyampa okweraliikirira obiveeko okola ebintu byo kyampa okweraliikirira nti kubamu ku bantuukirira ate weewunye be bakungu bensuubira nti baali badde ba mugaso ate nga babeera nnyo ne Kyagulanyi ku lusegere kakati abantu bwe batyo muzinda guno batuguzise wano bwe wati omuzindaalo lwaki toguleko eyo
era ne kinneraliikiriza era musaasire nnyo asobola okusabasabira nnyo omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musabire nnyo omusajja oyo alina abantu abamwetoolodde nga gyonna misota nga abamu kubakubira amasimu nga bakugamba nti va mu bintu ebyo lwaki oyogera ku gundi nga batambula ne Kyagulanyi very big people ku National Unity Platform very big people mu nsi eno naye nga tebaagala oyogere ku bubi bwa muntu kakati wadde oyogerako waaki omanyi kakati oyo kakati wali badde obireka n'obako byokola ebirala ne nga you guys mulekeraawo enkwe mulekeraawo okweyisaako ate n'enswera ekwagala nga Simon Roko gireke ekugwe kubbwa kuba ebiseera ebisinga ennungu enkaliriza ekisa tewona oluganda nga ntandikira waggulu nnyo munaalusobola olwassuuna amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ga leero gutusinze nnyo so Kyagulanyi Ssentamu alina challenge eyo era kyampadde ekyokuyiga nti abantu abatwetooloola in most cases tebatuwagaliza naye ate tebakitulaga n'okukitugamba tebakitugamba kuba oliyazana nga Simon opulaninga ogenda mu byabufuzi olina kaadi gy'obala mugaa lwaki mwe mulowooza nti buli munnamawulire alina kwogera ku lwa bya kaadi lwaki osubire nti buli munnayuganda agenda okuggyayo omutwe okwogera ekiruma abantu kyalaba nti anaaba agoba kaadi lwaki ayogera amazima mumusuubira kuba nti agenda kuba ayagala kaadi nze siri wa byabufuzi nedda si pulaninga wadde okwesimba ku bwa LC1 siina kyembyagaza nnyo kiri awo naye njogera nga munnayuganda where I see something going wrong ekyo nkyogerako ne bagamba bannange kino kyo twetereezemu ono kikoze eki kibuzeemu kiganye era omuntu yenna nze ne bwaba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abaako kyakola nga kirungi nga kiri plus eyo plus njimuwa nze kati oyo ye Simon era abeeteeseteese okwagala Simon mumwagale nga kakira kambuzi nze bwentyo kakola katya nange simanyi lugero nalusanga simanyi bwegwayo nze kyendabye nkyogera nga bwe kiri era submission yange tebeerako nguzi nze situmwa nti genda onvumire gundi nze sikola nti waliwo agenda okunsasula era ekibuuzo kye mumbuuza kituufu obifunamu kituufu siina kyembifunamu siina kyembifunamu mwere omulimu gwekola gwegundo kati nkole ki era tuzze n'olunaku olwaleero tubinyumye tubyogere gwe kiyisa obubi tukwetondedde bukyali bw'owulira ng'otuuse wootasobola kugumiikiriza gwe ng'ovaako awulira ng'okyagala okutambula naffe ng'osigalako n'omulanga akweyungako nga tutambuza vidiyo wamma gwe obulamu nga bunyuma embuuzi muyugi owayo omusajja yagamba era tutandikira awo nga tunagenda waliwo tugenda yagamba nti no tamanyi constitution ya kibiina kya NUP ate nga yakola statement ng'efaananyizako bwetyo kyokka ate wana ate bwe yabadde ku TV emu wiiki eno yennyini Mpuuga n'agamba nti constitution ya NUP agimanyi bulungi nnyo era agigoberera n'agamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu talina mateeka na buyinza bw'omujja mu kifo kya mumyuka w'omukulembeze mu Buganda. Politically waliwo omusajja omu mu Uganda abamumanyi mujja kwogera erinnya lye nze nange simumanyi nimanyi ayinza okuba nga tamumanyi Kanokiza Besigye we yakoleranga okwekalakasa okwo wano na wali nga waliwo aggressiveness wano na wali balugamba omusajja oyo yatwala ddiiru mu State House n'agamba bannabyabufuzi oba oyagala bakulemu okuddamu okutegeka okwekalakasa nga bw'okulaba tandikawo enkola ey'okubasibiranga ewaka munnabyabufuzi bw'alangirira nti olunaku bwe ruti tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti poliisi yesooka okubungiriza ewaka nemusibirawo munnabyabufuzi oyo aba mumanyi mumumanyi era n'erinnya musobola odditeekawo wansi awo yatwala ddiiru eyo mu State House nga opposition era baatugamba nti bwe yalaba Besigye ng'akutte ekkubo n'ajja ku NUP n'atandika okubeera kumpi ennyo ne Kyagulanyi bwe ye n'adduka emisinde na buli kati yayogera ebigambo ebitakwatagana
Hallelujah. 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 Tubasaasidde nnyo mwenna abeefuula abalungi kungulu naye nga munda muli bakyafu nnyo n'emitima gyammwe gijjudde enziro. Hallelujah. Hallelujah. Singa bannabyabufuzi abo bakimanyi tutubamanyi nnyo, singa bakimanyi tutubamanyi nnyo, mwebale temwerabisa, mwebale temwerabisa. Bannayuganda bangi nakoze analysis. Ebitundu nga 7 ku 100 mwetaaga mutemeyo enkota z'amatooke, mufune ne sseggwanga, mufuneyo ente ennungi ez'amabala amalungi, mugendeko emagere mukyalire ku Bobi Wine mumwebaze. Abantu balya, abantu bali bulungi, people are living a better life. Obulamu bwe bataloota na kuloota nti bayinza obubeera naye nga obeera lwakyagulanyi ng'omuntu omuntu omu. Tandikira mu kisaawe eky'okuyimba. Ba promoters olwaleero bavuga mmotoka ez'ebbeeyi ziriko n'amannya gaabwe. Yes. Bali mu bulamu obweyagaza. Waliwo promoter omu ogende ku bapromota. Komaawo totakula, togenda wala nnyo mwana. Eyalina ekyagulanyi mu katebe ng'ategese ekivulu ekinene. Vaayo eyo tominya mannya g'abantu. Sira lyennayogedde. Ategedde. Nga kachanga mubaawo totegekanga ndongo n'ofunamu miliyoni ezi 2. Naye ng'olw'erinnya Robert Kyagulanyi wali oweereddwako akawumbi k'ensimbi. Wali ofunye ku kisawo ky'ensimbi ekirimu miliyoni nga 5 ku lw'erinnya Bobi Wine. Ofuna bulungi. Era ne mulayira n'okulayira obutaddamu kumutegeka anywhere. Kati singa teyali Robert Kyagulanyi mwe mwali badde luddawa abo bategesi babivulu. Abayimbi okutuuka okukwata ekkubo simanyi mugendeko eggulu, simanyi mugendeko luddawa, simanyi mugendeko egindi, muyage wano na wali. It is because of one single name, Bobi Wine. Abamu mutuuse ne ku mukisa ogufuna obwa minisita. Era ng'olwabadde okufuna obwa minisita olwabadde okutuuka mu office era mwagala kutandikira ku project Bobi Wine. Okitegeera? So at times mutukako okuyimba akayimba naye nga keekereziya nnyo nti mwandibadde mutya singa Kyagu teyajja, mwandibadde wammwe Bobi weebalege. Yeebalege. Mwalibadde bubi, mwalifudde enjala, Bobi yabalokola. Waliyo abatalowoozangako nti bayinza n'okubeera mu parliament nga tebakirootangako bukyanga babaawo. Nga you don't even qualify okubeera ba chairman LC1 ku byalo byabwe. Nga they don't qualify nga tebabeerangako wadde ku kakiiko akakuŋŋaanya amabugo ku kyalo. Manyi waliwo omuntu nga tabeerangako wadde kakiiko nga benza okugamba nti ettiimu y'omuluka egenda kusambamu n'omuluka gw'ekyanna mukaaka katukozewo akakiiko akali ku nteekateeka nga ne ku mikolo gyonna egikolebwa ku byalo gye muzaalibwa ne gye muwangalya tobeera nkwadde ku lukiiko oluteekateeka embaga. Naye kati ng'oli mu parliament weeyagala nga ne ku linnya ly'emabega bongerako ekigambo honorable. Mutuula ku zi council ez'amagombolola, eza city councils, eza buli wamu lwa linnya Bobi Wine. Kati bw'ojja n'otandika okwagala okukola ekintu kyonna ekisaanyaawo producer ekintu bwe kityo obeera mukyamuze be bannuma. Era nze saagala muntu atta kintu ky'ataatandika. Sikyagala. Bw'oba ng'okkuse omuntu yenna bw'olya n'okkuta otambula n'ova ku lujjuliro. Abaganda bagamba nti bw'oba byoyokya biyidde venkoto. Lwe Luganda luli olugero olugamba nti kanve enkoto nga ne byoyokya biyidde. Some people mwamalayo era bw'olaba kibakozesa ebyo byonna baamalayo naye tebaagala kuva nkoto. Bw'oba owulira ng'okkuse kyewali oyagala okyova hitinze tageti ogiyiseeko wetagenda naye tokeeranga ku makya n'oyonoona ekintu kyotaatandika. Wanga nnyo ekitiibwa
vision bearer. Yes. Ne bwe ziba company mwe tukolera. Nze nali nkolera mukama wange. Sitya kumwogerako mukama wange Alozias Bugingo omusumba nali mukolera ku radio. Naye ngo oluusi obaako n'ebintu bw'obiraba noga n'ekino singa tukipanze bwe tuti ne tupanga bwe tuti ne tuteekamu akanyomero mu programu bweti wano n'okola bwoti olumu yampita mu meeting nanga nti byonna Simon Okobera byopanga birungi n'ebijja kunyuma nnyo nga biri ku radio yo. Byonna kuteeka mu programu birungi nnyo. Olaba obunyomero obwo. Olaba kati akantu nga bw'obadde okaleese. Kalungi nnyo. Kayitirivu naye ku radio yo. Wange. Kati vision bearer kino kyagambye oga kati awukole tutya kati kati munkolere kano nze munkolere kino kuba target audience yange eri wano na wano na wano na wano. Oh yes. Era n'okola ekice oba tokkanya nakyo olugiruba luggule tambula kola ki genda. You cannot see nti otuuse okwetongola mpaka ng'otandise okuchallenginga kitaawo. Mpuliriza omwana yenna agenda okuwasa obubonero kwe tumulabira nti atuuse okuwasa atuuse okuva ku lujja lwa kitaawe atuuse okukola amaka kwe kutandika okuyingira essaawa kitaawo zaayingira ewaka. Nti taata aba ayingira ku ssaawa 4 nga n'omwana wuyo agobye oluusi nga kitaawo akusooka n'ewaka taata aba nga n'omwana wuyo yeeyisa nga n'omwana atuuse mu bbaala. Otegera bulungi. Taata aba alya nkoko nkulu ng'omwana abuuza nkoko nkulu eyo lwaki nange sigiriddeeko. Kiba kitegeeza nti omwana ono yatuuka dde okubeera ssemaka. Kati some people muli mu National Unity Platform naye nga mwatuuka dde okukola ebibiina byammwe. Yes. Mwana wuyo yoyo yatwala akasente kange ne kabulayo nataza balance. Sisobola kwerabira nyabo. I cannot forget. Wewe chikola. Oyo yansula mu magwa. So bwobeeranga ku mulimo na kino nakiyigira ku mukama wange kuva mu statement eyo. Yes. Bwobeeranga ku mulimo n'olabanga mukamaawo akola ensobi ku mulimo nga tonnaba kutandika kusonga lugalo mukamaawo kabeera akabonera akakulaga nti okuze okufuuka boss of your own company. Yes. Bw'olaba ng'otandise okuchallenginga taata weewaka kabonera akakulaga nti otuuse okuwasa okukola amaka agago agalinga aga kitaawo kati ve wa kitaawo mu mirembe. Abantu bonna abalaba Kyagulanyi Ssentamu ng'omubi muli batuufu. Ayinza okuba nga si mulungi si yatuukiridde naye kabe kabonera akabalaga nti amaka ge mwagala okutereza nago sigeega mmwe. Kati mulina ebirowoozo ebifaanagana ebibye oluusi ebinene n'okusinga ebiki ebibye. So it would be so much better. It would be so much better ne mukwate ekkubo ne mugenda ne mutandika ebyammwe mubeeko n'ebyokulabirako bye mulabirako. President Yoweri Kaguta Museveni bwe yakitegeera nti tasobola kukola ne Obote yakwata ekkubo n'akola ekibiina ekikye n'agenda ne mu nsiko n'afayitinga n'akola ebibye n'abeerayo. Okitegeera bulungi nnyo. N'abeera ne basajja be. Kano retired Kizza Besigye yatandika ne Museveni yali wa Museveni. Yaliko minister mu government ya Museveni. Ne bwe yatuuka ekiseera n'alabanga ebintu President Museveni byakola tasobola kubigumiikiriza yakwata ekkubo n'agenda n'akola reform agenda ne banne n'ava mu reform agenda nefuuka FDC. Bulungi nnyo. Nekiba ekibiina. Ne bwe yagenda nabo mu FDC bwe baatuuka eyo ne balabanga nabo bagezze okwenkana retired Kano Dr. Kizza Besigye gwempenye ekitiibwa bamwawukanako era ne bakola ebibiina byabwe nga Mugisha Muntu. Era Mugisha Muntu talina mutawaana na Besigye ne basinkana bashakinga hands. Naye ate baali bajja kubeera bubi nnyo singa baasigala mu FDC nga balwanaganira munda mu FDC. Naye olwaleero Mugisha Muntu by'oyagala okukola birungi nnyo bikolere mu anti. Tewali mutawaana.
Besigye byayagala birungi nnyo kabikolere mu kati tewabere okuwabulingana kwewabuliraga nti amunange tukole butire bwetuti okutereeza omuntu awabula abeera mugonvu eri mukama we naye bw'owulira nga waliwo embeera etakwatagana etakkiriziganya onfuna bulungi nga kigaanyi okugatta toyomba tosika muguwa oli munnamateeka omanye ekyokukola kwate kubo ebibiina mu Uganda ne bwe bibeeramu emiliyoni 100 nga bibiina bya byabufuzi tewali teeka lituwa kkomo ku bibiina byaki byabufuzi era bikyamerukawo n'ebirala bikyali mu nkwawa wekeera ku makya tugenda okuwulira nga amawulire ga breaking bwe pwa nti Honorable Simon Roko abadde empagiruwaga mu kibiina kya gundi ky'amayanja akoze ekibiina kye era ekibiina ye ABCD kati oyita olukiiko lw'abannamawulire twagala ssente akabonero obagambe nti bassebo ne bannyabo amazima gali nti nadde nina obutakkaanya naye nga sisobola kulwanagana na Vision Bearer kubanga nalemeddwa okutegeera wagyalaga okitegeera nalemeddwa okutegeera wagyakola ki wagyalaga bw'osanga emmoroka ng'egenda n'olabanga envuga ya ddereeva togenda kusobola kugigumiikiriza bw'ogamba bugambi kondakita nti nviiramu awo avuze bubi nviiramu awo n'okwata ekkubo n'ova mu mmotoka eyo gwe n'ofuna emmotoka endala n'ekutwala zaani okubeera ng'abasaabaze abasiru nalina mu takisi gye nali ntuddemu omusaabaze n'akola ekyobusiru ekisembayo okubeera ekyobusiru dereeva kituufu yali alina kyakoze nga kikyamu ng'alina waavuze nga tavuze bulungi omusaabaze n'asirika bwe twatuuka ku kiggwa wali abasirikale naga afande mukwate omusajja ono wali bwe wati ne bwe wati yavuze bwati ne bwati n'ayisa bwati ne bwati kakati mumukwate era afande kye yakola n'ayimiriza emmotoka n'ayita ddereeva ne tutuula ku kiggwawo okumala kumpi essaawa ngezi nga muli awo lwa musaabaze oyo omusaabaze nga naye era naye mwali fenna tuli awo tukwamye okitegeera kakati ne weebuuza bw'obanga gwe owulira nga tolina bugumiikiriza na takisi oba na ddereeva byavuga lwaki tokwata kkubo n'ova mu takisi eyo peacefully n'okwata endala okitegeera n'otayonoonera basaabaze budde bwabwe bulala n'otayonoonera bantu balala abo bo abasobola okugumiikiriza wali abasobola okukola ki okugumiikiriza abantu bonna Yoweri Kaguta Museveni be yatandika nabo baava ddamu NRM babidandisali baali basajja ba Museveni baagenda dda ne bakola zi PPP ofuna bulungi Besigye baali basajja be Mugisha muntu y'omu ku baakusooka okulwana bakwata ekkubo ne bakola ebyabwe ne bamuleka yatambuza ekintu kye n'abantu be bakola ki bakkirizamu oba abamukkiriza so nze ndowooza nti the best solution would be mayanja tuganye okukwatagana nti weeraba nodda wali ebbali ensi neeramula than okusigala nga nze sivaawo nze nvaawo nze sivaawo nze nvaawo temulina constitution ayino jatenogera ate bwe mutuuka mu kuvaawo okwo ate baleeta greda ne bakusiguukulula kati mu kusiguukulula otulabira nti ne wansi wali kimwoga ekyasakaatira wansi toyinaayo mmere wali kimwoga ekyasakaatira wansi teri mmere kwe kusanga nga tugenze emisinde gy'abeene ng'abaana bakuyimba okitegeera nga naawe woli awo mabuza ani eyabbye gundi temwamumanya wuuli ani eyabba wuuno kati otuuka ne gy'obadde olowooza nti gy'olina amaanyi oga nti nze ndi wa ttabbu nnyo emmengo awo abaana ne bakuvuluga ne bakulaga nti n'emmengo gye weesiba tolinaayo kaabuntu naye tolinaayo yesu osobola okubeera emmengo ng'oli w'amaanyi waggulu mu baofficials banno waggulu mu banene banno naye nga wansi Buganda tekolwa mmengo Buganda ekolwa baana ba Buganda abaana baayo kati abaana baayo baba balumwa togamba nti mmengo enjagala Uganda banna Uganda nga baavu togambanga nti Uganda banjagala
ekyo tugamba ne President Museveni nti abakwetoolodde bakulimba nti Uganda ekwagala naye wansi eno abantu abali wansi bafa bakaaba balajana kati nno byebyo naye nonsaasire bekiisa obubi abatayagala mbyogereko sigenda kuddamu byogerako nakati nyinza onyize nabikanga atabyogeddeko onyize natubiveeko ebitubikomezaawo omugaga Ham y'omu ku bagagga abato mu Uganda wano nga ensimbi agirina emuyitaba ndafunako omukisa okuyitibwa okugenda okukavalinga omusango Ham gwe yalimu n'aba Diamond bali ba Diamond Trust Bank ogwo gw'ensimbi ze zabulankanyizibwa okuva ku akawunti ze ez'enjawulo mu banka eyo naye wewa newe gwakoma newe guli naye ebimu ku bye nalengera kyendita kyekiriwa nti Hamu abamawulire bajjanga bayitirivu kumpi abamawulire 10 nga 2 oba 15 bonna nga bazikavalinga musango gwa Hamu nga tebaze kulwa banka wabula baze kulwa Hamu kati Hamu ngalina enkola ye nti abantu bange tugende njogerere ku ofiisi yange wano ku kisawe nakivubo era abamuli ebona ne bekulumulwa nga babadde ava ku court ne bajja ku Hamu nakivubo nayogera bannange kati musago no nayogera ebibye naye oluusi amanye gabayo ka transport awayo ka transport ne weekanganga olumu aye nti bulwa mawuli njamuwa emitwalo 20 n'ogenda okuwulira nti omuwendo Hamu esene z'abamulire ziri mu milioni 10 kati Hamu gwe twogerako omusajja omugagga naye ng'ate emilioni 20 ntono ku Hamu naye ate omuntu zikuwanga omuntu omu weebale nnyo naye omuntu omulala bwazo nti yasobodde bamawulire milioni 20 so kati omusajja gwe twogerako nti ng'oggyeko ekyokuwa bannamawulire naki Hamu ye muvubuka Katonda gwe yawa omukisa n'afuna ssente mu myaka egy'ekito n'ataba na malala ng'abavubuka onfuna bulungi n'ataba wa mutima mubi ng'abavubuka kubanga wali abavubuka banne abali mu sayizi za Hamu nga ssente bazirina naye ng'emitima gyabwe minaku nnyo nga mikopi nnyo myavu nnyo nga ssente bazirina mu nsawo naye ng'emitima gyabwe miki nga bakopi mikopi nga myavu nnyo ng'okumusanga n'omuggyako omutwalo gumu wakiri omusalako enviiri wakiri omutemako okugulu so Hamu njagala kutwala omukisa guno okwebaza okubeera omugagga naye ate omugagga ateemanyi omugagga ateemanyi Hamu osobola okukaluubirizibwa okumutuukako naye Mukama bw'akusaasira n'omutuukako you feel at home. Yes. Nali naawe. Yava mu show y'ekikadde, kyali kikadde? Kyali kikadde. Kyali kikadde. Twali ffenna ku Serena. Nga tufuluma bwetu tugenda. Kyali kikadde. Tekyali kikadde. Ekikadde twavayo nga bukyali. Yali ceasefire. Yali ceasefire. Yali ceasefire. Yali ceasefire. Era nayo twavayo bukyali. Sawa zaliga 2-3. Nti twafuluma. Just accidentally oba by coincidence. Nga tuyitawo ku mmotoka ye naye nga ayingira emmotoka. Nayita abaana abali awo tubane mujje. Mujje. Atulaba musajja tumaze okulaba kasho tugenda kubona ne boda. Nakwata sente nazita awatali nsonga nemu watali nsonga yonna kati ogwo gubayita omutima omugagga. Yes. Omulala abaana akuwa sente abala kubanga akumanyi nnyo abanga akumanyi Simon Loko najjukira ne biwali omukoledde oluusi Simon ebimulema n'okujjukira kakati n'omukaluubiriza nnyo nafuuka nkubira ku ssimu. So thank you. I just want to thank you for that. Era nkusabira omukisa ofune nnyo sente kubanga sente zo bw'ozifuna ziyamba abasukka ku ggwe ne famire yo. Abaana bangi awo ku Hamu awo abali awo ng'obulamu bw'abantu baabwe obulamu bwabwe butambulira awo. Era I do pray for such people. Katonda abagaggawaze. Katonda abagaggawaze.
katusumulule emboozi wamulabye ebbanga lyonna ne producer ono anaasasulwa ku mulundi guno tumusasulira ki ku muntu gw'otumala okuyita obuyisi muviireko ddala oyo haamu ebbanga lyonna abantu abasinga badde beebuuza because babadde bakimanyi nti omukyala amulina oba abakyala abalina naye nga bakyala be tebamanyiddwa nsi famire temanyiddwa nsi naye nga bamanyi ng'omuntu yenna omugaga alina ssente alina okuba n'omukyala alina okuba ne famire alina okuba ne famire haamu yatukubye surprise ey'abakyala abazungu nabadde ndowooza nti bawalabu bawano ey'abakyala gezaho kutegeeza abanyirira abakyala abalungi ng'oyinza okulowooza nti ennyonyi yabasudde ejjo okuva ebuwalabu abaana abalungi oh my god yes kyandeetedde n'okulowooza ne ŋŋamba nti naye ki ekiri mu ggwanga kubanga abagagga bonna nzibe nnalabyeko bannange balina abakyala osanga omugagga ng'alina omukyala atunula ng'ekimotoka ky'entalo ekyo kankikuddemu nga bukyali abagagga abasinga obugagga bubasanze buzeleeti bubasanze mu mannyuka obugagga bubasanze mu mannyuka ntegeeza ki bw'obeera omwavu ku state kati mayanja gy'olimu ku state Simon Roko gye ndimu simanyi ba mukyala wange bw'onaalaba vidiyo eno tosibye bibyo neekusanga mu lubigi naye laka nkyogere nze nabagamba siriwo wano okusanyusa muntu n'omu kati bayinza okukamutemeramu nebagaa waayi kaakano ke bagambye omusajja yenna omwavu tolina lukusa kuba na mukazi gw'oyagala kaddemu awo omusajja yenna omwavu tabeera na lukusa kuba na mukazi gw'ayagala kati lwaki bakazi b'abagagga baba batunula ng'ebimotoka by'entalo nga bw'okyogedde ojja n'obeera mu mbeera mayanja gy'olimu ey'okweyiiya ng'olina kufuna mukazi mubi olina kuba na mukazi mubi yasobola okugumira obwavu bwo yasobola okulya entula zo tosobola ne bw'osanga busanzi mukazi anyirira mu kkubo tosobola muga nti hello baby tosobola kyogera tolina lukusa y'omusangawa abakazi abanyirira bwe batyo babeera mu benzi zaabwe yes babeera mu zi emero nga bayita nga bali mu zi SC bwe gy'oyitira ekajjansi yayita ku express okitegeera kakati omukazi omulungi gy'obeerye mu nga yali kololo ali ku H2O oli musangawa abalala bagenda ku kalenda mu bivvulu bo babeera ku skies Mr. Kisemakula ayina show ku skies ng'ennaku z'omwezi 25 ninagenza okutunulako nga ya mitwalo 10 nabadde ne mukama wange ategeka ku skies alabika ina nyini kifo ekyo nanyini maestro band nanga Simon kafo kangaako kagendamu abantu 10 ng'ebi bwe kaba kajjudde nnyo skies 12 bala kyokka nga ategese show ng'agenda kugispendingiramu over 25 million ategekera abantu 10 bimeka 2 ordinary ticket gy'oyingirirako ya mitwalo 10 etaliko wadde kifi kya nkoko wadde ki naye nga wano ffe tumanyi nti emitwalo 10 giraba Serena Ronald Mayinja at 47 naye kafo kali awo kabba kayita skies emitwalo giri 10 gyokka bwe giti okuyingira obuyingiza okulaba Mr. Kisemakula yennyini gwolaba kalenda ku mutwalo webale nnyo kati nkulaga nti waliwo enjawulo gy'ogenda okusanga abakazi abalungi n'abakazi ababi kati ojja n'ofuna omukazi wo ku kalenda sigambye nti abakazi bo kalenda babi naye naffe ekitutwala kalenda kuba yerevo yaffe n'ojja n'omufuna n'omugulira chipusi za kakaaga n'omugaala lya puleyini nyo kipaka soda ne baga nti ate ziriko ekifi ky'enkoko za kanaana n'omugaa bakuweereko n'enkoko kati omukazi oyo ng'ajja afiira ku mayanja kuba ye mayanja asobola okugula chipusi n'enkoko ebyakanaana ku kale ekifaananyi tosobola kiweereza neibawo n'omugaa nti mukyala wange wuuno bw'aba yakyadde bw'otamusindika ku 11 gw'ofuluma ku 9 bwe mugenda ku mukolo nnyo oyo no gomulaba afumba ettooke eriwooma kati Katonda ng'agenda akuvaamu osigala n'obukozi bwo osigala onyiikira
ebikazi byaffe ebyo byolaba ebyo birina engeri gye bigumiramu embeera ne bikuŋŋaanya akasente wakawera kisigala ku levo yakyo haafu y'ennyama tugirya lwa 6 ne kikuŋŋaanya akasente kati Katonda n'akusaasira ne kawera bwe kawera ko parkinga V8 mu Nsonda ogenda okutuukawo nga nebagagga banno bapaakinze kati levo zikoze zitya zirinnye bagenda okukyusa amaaso ng'omuntu akuvaako emabega ng'oyinza okugamba nti olutalo lwakkoni lwasookera waabwe ng'alinga gwe baakuba bbomu nga yayatika sayidi eno yafuluuta sayidi eno yazimba wano weeru wano waddugavu yamera ebintuntu mwaba n'obunyirira agati nga tolina kyakkola ate ye maama w'abaana kaaga byeyo enjogera egamba nti abakazi b'abagagga biba bikazi bibi lwa nsonga kiba kyatandika n'omugagga oyo nga baavu nga yali ku akati otuuka ekiseera nga ne bw'oba okola otya ne bw'oba gwe pasita nga gw'obuulira enjiri etwala abantu mu ggulu akasente kawera n'ogamba wakiri enjiri efa naye nga akwabamu bakola choice naye n'ogamba katuno omuntu n'otaata n'okwata era naye Hamisi Kigundu yes Katonda yamusaasira nti mu myaka gye ekivubuka ssente yazimuwa bukyali yes yalina chance okweroboza okufuna abakyala abalungi eddiini ye emukkiriza okuba n'omukyala asukka mwatya mwomu kakati singa Hamisi yajjeyo abakyala abo nga si baddala yali badde atukoze bubi nnyo Hamisi my brother era abavubuka twaliweddemu nnyo essuubi my brother wali badde otukoze bubi nnyo nga gye nkomezza kubanga kati oba otugamba ki nti kye kyakutwalayo ekisooka ate ng'era kyakubiri ekitutwala ku bakazi abo ababi oluusi ojja n'obeera nga mu bibi bw'omukazi oyo ng'ate yaliko entandikwayo ey'okuloka ogukazi ng'oguwala gubi guyitirivu nnyo tegulina figa n'akatono tegutegerekeka naye ng'ate taata waagwo gavana ow'ekifo ekimu nga ye permanent secretary owa ministry emu nga yali yatudde mu ofiisi enakukkiriza okusapulayinga obuwunga kampani otegedde nga ye muwala gw'ojja okugamba nti owaayi kakati nsinga nfunayo akalimu naga nkugulidde boda naga nkubera ku ssimu yo nkutereddeko 2 kati ekyo twalibuuza nti Hamisi ono gye wajja ssente naye Hamisi yakakkanyiza ku bantu kiyinza otutwalira ebbanga okuddamu okupositinga bakazi baffe mbadde nkyawana mamizu nkwega naye omukulu Hamisi kye yatukoze bannange era kati Mayanja ne mala mamizu takyajja ne nkusanga Mayanja ng'opositinze ekifaananyi kya mukazi wo ojja kuleeta obuzibu ate oba yatwerabiza sebo mukyala wange wadde muddugavu naye w'amaanyi ate gwe waŋŋamba ate gwe zogamba amaanyi olaba Hamisi yatwerabiza ne honorable minister honorable minister speaker baminisita bali awo babatwerabiza hamu yatukubye sho hamu wakigadde bugazi kubona onoonyako namba 1 ne namba 2 ne bakubula oba yabawasa lunaku lumu oba yakola auditions kati tulinze abakazi abamu abayinza okuvaayo nga mugamba nti nammwe muli bakyalabe temukigeza zulenza okuvaga nti zende mukyala wa Hamisi Kigundu temukigeza temutumalira budde temutunyeganako tuli bize tunyumirwa abakyala ba Hamisi
temugeza omuntu yenna gwe bataatuwadde officially totawaana oba oli atolina mirembe kwate ekkubo genda mu bannaffe abasegivic bakuyamba ogende Canada bakuyamba ogende Bungereza ogenda okuba ekyeyo ogende onoonye ssente z'abaana bo mwami Lwanga waali awo ku Arua Park Plaza ajja kukuyambako totutawaanya totumalira budde genda onoonye ensimbi genda otereza obulamu bwo va mu bintu by'okwesiba kubaka abaana omwana amisi yakitukoze baaba yakitukoze Allahu akbar Allah akwongereko akendala bwezi kyo mukaaga mutawaanaki naye obusobozi abulina naffe bennyini ekitulemesa okufunayo akki wadde eyokubiri oba ekitundu webalabalamu nogalekakati akki eyokubiri bwenajja nene esooka ekyokulya tuwammanta kiwamma nga teka eyokubiri omaliriza sigwa ogiridde wayikulidde otera okubako olubu lw'ekigere ku federation yawo ensonga ziyimiridde zitya federation for the first time tulaba ku bintu nga bitambula bulungiko this time era nze ndowooza yinza okuba nga solo effort eya honorable minister Nyamutooro kuba waliwo ebintu byolaba ng'entambula yaabyo nga biri too professional sigamba nti president wange tasobola kubikola ng'ali yekka naye waliwo ekintu kyolaba n'oga wano walina okubaawo omukono omulala n'okutegeera okulala omanyi entaputa ffe tuli badongo omudongo ne bw'aba yasoma nga yatuukawa era amalako ekidongo ne kakola ki nekakomawo ne kayitamu naye waliwo ebintu byolaba ku federation entambula gye bitambulamu nga birimukko omukono ogutali gwa ndongo oba okitegeera olaba ebintu nga biri organized mukko okusinga ku bwe waali badde obisuubira we've had gatherings ezifaananako nga bwe biri kati ku federation naye minisita ono yalibanga ayinamu ekyenjawulo kyagatta ku federation yawo n'okutuuka okuba nga ensonga zanjibwa ku floor ya parliament abayimbi lukyalwanga lwa mmindi twali twabula omuntu asobola okuyimirira ku floor ya parliament n'atwogerera okumala eddakiika 5 ku 10 ng'ayogera luzungu lwokka tulina bangi abasobola okutwogerera ng'abayimbi era tulina ababaka ba parliament bangi mu parliament ya Uganda abagala endongo era basobola okwogerera abayimbi naye nga tasobola kwogera luzungu kumala ddakiika 10 nga yasobola kati omulinde eno mu kamera agataliiko nfuufu nga parliament ewedde bakati abayimbi abo beetaaga gavumenti bw'olinda ku fulo ya parliament olaba ali bize nnyo ku paadi oba bazannya geemu ki oba sineeke so for the first time ndabyeko ku parliament ng'abayimbi bafuna omuntu asobola okuboogerera abasobola okuba defendinga nga nekya defendinga akimanyi nga mumanyi kyokka tono nga sina muyimbi anti kati nkubamu nti eyo ye character ebadde etubulamu kale ate bwe kijja nga ye muka omukulembeze bayimbi mwamaze dda era mwe temukyasabirwa kati abayimbi bebasabira abalala bo tebakyabasabira era ne corporate bwe munagikwata obulungi bwe musigala ku track eyo mujja kugifuna ku federation gye bali Eddie Kenzo gyali olukiiko olutambula bulungi naye kati Nyamutooro yaliko omulamwa era tumuwagira ngammwe abayimbi nze nagamba nti wabaawo ensonga yonna etwala munnayuganda mu maaso ekyobukulembeze n'ekyebibiina by'ebyobufuzi n'endowooza yange ey'ebyobufuzi nsooka n'engiteekawa ku bbali bwaba nga abayimbi basobola okufunayoko ku buwumbi nabo beddaabulule nga bannayuganda abalala bannayuganda baliyo basirise bafuna ssente z'emyuga bannayuganda baliyo basirise bafuna parish development model PDM bannayuganda bali eyo bafuna obusente bwabwe mu ssako okuva mu gavumenti nze waliwo n'abantu omuntu kubenze kugamba tikundi nno y'omulapu nga tera nakyali naga nti yagenda sewo ne bamuwaayo obukadde 5 n'ogamba waliwo naawe ekyaliwawo ekyosi omwali ne mukwano gwo gwe tutajja kwatuukiriza wano era nakati alinayo sho gy'ategeka naye baagala nnyo bateeke sho zibasale kati zibasala nga baddukire wasale kakati olaba nategeka n'ekivulu esiina muzeeyi ekivulu kyansala enkuba yatonnya ku olwo kale mwana wange bakuwa $25,000
mbwera kati mission y'ebivule ebyola biteekebwa nga n'okulanga tekuliyo kulyawo bw'abaalanga shemusale abeeko kyafu naye kati ndoza tuyambako ndoza federation ejja bituyamba kukulaba nga biggwawo kubanga ekijjaawo kiri kuba ziri ssente bazifuna ng'ab'emikwano ng'abantu bazifuna ng'abantu naye bwe waba nga waliwo ssente ezizze okuyambako sekita nze bannange nkubuulira mayanja amazima ga Katonda tewali kintu kibadde kinnuma era ekikyannuma ng'omuyimbi okutuuka n'olwala ng'olina kusonderwa busonderwa okutuuka n'olwaza ng'olina kusonderwa busonderwa kyokka ng'ate olina omulimo gwo nga n'omulimo gwegwo abasinga balaba abayimbi ng'abasolooza obusolooza naye omuyimbi okutuuka essa okubeera ng'omusasulira okujja okumulaba kyaba ataddemu bwakikunnyonnyola tosobola kukikkiriza mayanja okutuuka omuyimbi okuba ng'akwambaza engatto n'oyayana ku mulyango oyuze tiketi oweeyo omutwalo gwe 2 oba 10 kyaba ataddemu kiba kingi nnyo kati bangi abataddemu ne batatuuka ku level esolooza bangi abataddemu ensimbi zaabwe ne batatuuka ku level esolooza kati abo baba nga waliwo essuubi erisobola okubayamba. Let's stand with Eddie Kenzo, let's stand with Nyamutoro, let's stand with the art ne ba artists tulabike nga nabo basobola okubaako bwe babeera mu nsi ate n'ebirowoozo byonna obukulembeze bubikkirize tubeere nga tutambulira wamu ffenna tuve wano tweyanza nnyo tweyanzeege mutukkirize tugende tulye ku kyemisana simanyi gwe tulabire oba gwe wakiridde edda oba naye wakakimaliriza oba oli mu kiro oba oli matumbi budde oba oli musaawa mmeka naye kenyi twagaliza birungi byereere naye nga Segvic tujogeddekawo Segvic Consults Tours and Travel omukulu director wange agamba nti ajja kukolera ku by'entambula z'ennyonyi abina ajja bikolako bulungi nnyo okutambuza amawanga gonna ate n'okufuna emirimu era mu mawanga g'enjawulo okusinga ddala ne Canada eyo mugende mbayigayiridde nnyo bannaffe abali ebweru w'eggwanga mulaba nnyo interview zaffe zino era mulaba nnyo ebintu bino mwagala okuyamba abantu wano naye companies abantu ze bayitiramu okutuusa invitations zammwe nazo zifuuka kizibu bw'oba olina ng'oli bweru wa ggwanga ng'oyagala okuyambako mayanja ng'osobola okusindika invitation turecommending ennyo abantu baffe okugenda ku Segvic Consult Tours and Travel omusajja oyo Lwanga musajja wa mazima ate nonna kantu koyogeddeko gye bandicommending kati jebo ngendeko ebungereza invitation okugenda mu America naye ng'omuntu gye bagenda okuyisiza agenda kuteerawo embeera ekulemesa invitation oli agikuweereza ali ready okuweereza ebyetaagisa ali ready okubeera sponsor wo kakati ate wano kampani gy'oyitiramu neekufuukira ekizibu tubeegayiridde nnyo bannaffe abali ebweru w'eggwanga bw'oba ng'olina emmaali gy'osaba okuweereza munnayuganda yitira mu ba Segvic emmaali eyo ejja kutuuka bulungi bw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala ajja akusanga ebweru w'eggwanga mugamba agende ku Arua Park Plaza ku fule ey'okubiri edduuka F2 643 abuuze omwami bamuyita Lwanga owa Segvic ajja kuba kuyambako nnyo okuba nga abakwasaganya ogende abaana bali wano bali emisota bali ettaka ng'emisota oba si kyo omukubireko obutereevu ku 0784 28 1976 esimu eri 0784 28 1976 oba ku 0701 28 1976 oba omufuna bulungi nnyo side awo Diamonds Primary School liri Buddo Kimbejja twalayo omwana asome essomero ddungi tekeddwa bulungi lyo tujjo tulyogera wano so twala omwana asome ate waliwo n'essomo lyaffe bannaffe abali ku Mityana Road awo Kikonge Advanced Nursery and Primary School so twalayo omwana asome mutawuni Kikonge mwennyini sibe Kikonge bokka woyita Simon Rocco ndi musomesa Simon Rocco ndi munnabitone Simon Rocco ndi muzadde gwawulira nti Simon Rocco ebintu byakola obinyumirwa leeta omwana wo mu training okuva obuto ajja kuyimba ajja kuzannya omupiira ajja kubeera mu Nakatemba nja kumutraining abeere munnamawulire omulungi ow'ensa
I will train that child of yours okubeera a good citizen. Essomero baliyita Kikonge Advanced Pre-Primary School. Tulina ekisulo tulabirira abaana omwana n'atajulira ebyenjawulo byenkola nze abaana najja nabasanga beeyagala nga tebana tabu yonna ate bakuyita daddy so olina daddy bwe mba nva nga bwe naaligenze waka okulaba abaana bange bwe ngenda n'omugaati gw'abaana bonna era jjo nagenze nga sigulina nga ziganye omwana nanjokyawaawo nakuba layini dadi leero tozze na mugaati nkubiraako ku 0753 60 072 0753 60 10 72 ennamba yerine ku WhatsApp osobola okuntuukirira netunyumyamuko twogere. I'm not a politician naye lwakuba nti amawulire nagaagala nnyo era nengabeeramu nnyo kati neekanga nzize okwogera ku nsonga z'amawulire wano ku Mboozi Muyugi. Mukama bakuumire. Fit Club esangibwa ku Kyebusaabala tugere tukole emibiri gyaffe tubeere bulungi. Be healthy, emmere girye neeyambako omubiri gukube emmere eyo ebeere ey'omugaso gy'oli. Fit Club ku Kyebusaabala awo opposite ne Shell Cars ate obogeza side endala ku mukono gwennyini okuli Shell Cars ku kidde Busaabala bwe kiti akakalina ak'okubiri weewali Fit Club. Tubeerayo ne ku ssaawa eno twatandise dda. Kale tweyanze genze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Simon Rocco director mukulu Suna William na Exide yawo kale mutukirize tubaleke tukwatagana olunaku olulala. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.